negenda. Agambye agoga Yesu siga Bbaala. Kati gwe nyiga lwakumanzinira Yesu gwomanyira ebizibu byo. Wulira. Agoga Yesu nakowe Bbaala. This is for only Jesus, by the way. Wulira. Madness for Jesus. Wulira. Omwenge nagunywa club silk nagenda gavana n'embeera. Kaakati amazina ago kituufu kati ga Yesu naye kati bwe baagaziniranga mu Bbaala gaalinga gaba anko. Kale Yesu nno naye aweereddwa ebintu bwonsi kono. Naye nga kale mwe bali kubuulira njiri naye kessa ategeera keeko ebidongo ebyo n'osanga basatu nga babuulira enjiri naye nga byonna bivuganya. Noise pollution lyavaawo. Amano mbere nsigezaako kuvumiira babuulira njiri. Naye mbadde manyi kati omuntu abuulira enjiri ku kkubo olina kubuulira oyo akuyitako awo Yesu akwagala bw'atyo bw'etyo. Naye twatandika n'oteekako ebidongo ne tuteekamu ne music. Kale kasa si kibi naye maama. Anyway, kyetaagamu ku order kubanga at the end of the day okubuulira enjiri kirungi kubanga oba otaasa myoyo gy'abantu naye ate waliwo atayagala kugiwulira. Naye ddembero gye liri oyinza obutagimukaka kubanga ate n'abalala banaatandika okubuulira. Anyway, ebimiresa awo naye nga kale tubaaniriza ku program Sumuula tuli mu lutambula essaawa zino. Tabula Pay Services batunda ttaka gende nasana ku stage ey'okuma store gyoba obasanga balina proti enteeketeeke obulungi ziri ku makubo gonna agafuluma ekibuga Kampala. Bagamba kati oba onaagendayo bakwire ku nnamba yaabwe ey'essimu naddala gwe ng'oyagala kulambuza mukola appointment. Abantu bangi nnyo bagula ettaka bayire gwata nagenda kaakati tebali awo nti balinze ggwe so okola appointment nabo ne bagamba jangu ku mukaaga yagenze ekikando ajja kubazze yagenze ema yajja kuba akomyewo then obagambe nti kati nedda tubadde tuva Maya gw'oli Busega katukuyita awo tukunone then tugende ku Koyima Road oba oli Nansana katukunone tusale tugende ku Masaka Road. So kola appointment nabo ate mulabe engeri gye musobola kubanga ate mulambula mu protest genda ozirabe genda olabe abantu bwe bakola genda oyinza olowooza oli muto omanyi obuto buba bwaffe tubwewulira nonta ntino ng'olabye ku bemwenkana emyaka nga bakola ebyo bye babadde olowooza nti byabakulu n'ogamba nti okay kitegeeza nze nalwawo. Wetagayo challenge eyo mulamu mulekera okubeera mu comfort zone mberekulaawo okubeera ennyo mu musingo ba mwenkana tambula kutandulako ku kigero ogende eyo gyojja okusanga abato ku ggwe nga batambula bulungi okusinga nga bw'otambula. Waliyo omuntu ng'olina obulamu bw'owangaliramu awo olowooza okoze nnyo kubanga bw'obeeramu awo oba okoze nnyo tandululamu ku kigere ogenda olabe ku balala. So Tabula Pay Services genda weegezesa olabe nze muto nnyo okubanga ngula oba mbadde ndudde obubi. Victoria School of Beauty eryo ssomero libangula baana mbya mikono emirimu gino gyonna tugirina kubanga akafaananyi singa buno omuntu nze mbadde mbwetungira siva ku mpe buli lunaku mbeera wano njogera Monday to Saturday English Sembajjo yagamba ku buyinza obwampe bwa Ssaabasajja Kabaka naawe nkuwaddeko nampe essaawa 6 essaawa 6 ezo ninamu essaawa 12 gattako essaawa emu ey'olwomukaaga essaawa 13 ze nina ku TV buli wiiki singa nali buno mbutunga nga nkuba bizinesi yange gye nkubira ekikopo omanyi obugagga bwe nandibaddeko ogwo mulimu gwa mu mutwe. Kakati naawe ku mulimu gw'osobola okugattako mu busawo bwo osobola okugattako akalimu k'omu mutwe side business. Abantu bamu bafunye ssente naye tamanyi waakuteeka ssente kubanga ne side business tolina kugwa bugwe mu business olina kubanga nayo ogimanyi ate era mulimu gw'omu mutwe gusobola okukola main business. Kakati either wekikola Victoria School of Beauty we bali awo nateete ku bitaala awo ojjo basa ku Victoria Building nina bwe ruje bali courses balina nyingi nnyo nabo bakuye ku namba yawe y'essimu ebisinga ojja bitegeera. Buganda kumbucha kya kunywa kirungi tukina mu coffee tukina ne mu mbidde kawungeezi ngoma z'okukola emirimu gyo tokkiza kutaataaganya lunaku lwo
kawungeeza awo buli kimu tubeere ne pulaani yaakyo gwe ani yagamba nti ekyemisana bakirya ku makya nga bwekyemisana bwokirya ku ssaawa 7 ne kumbucha baako n'obudde bwako buli kimu tukikole mu budde bwakyo tukimalirize obulamu bunyume kale enamba y'essimu mwabaagala okusuubula eyo gy'oba okozesa bakubireko mwogerezeganye life enyume kale olunaku olw'ejjo nabategeezezzaako ku